bulungi mpozza obubwo. N'obwange bulungi tugezaako ndi ne Namayanja wano ne Kabogoza abakutumidde webale okutuwuliriza. Nange mbatumidde mwebale kunkubirako. Kale mukwana kiki? Wange mwami Kadima nina omuntu wange. Amuyita Julius. Omwami oyo muyagala nnyo kuba nkoledde ebirungi bingi nga wosuubira. Yakoledde ebirungi bingi. Bingi anfuddeko andabiridde. Temera nga obitegeera nga ffe abakyala. Muli bafumbo? Tetuli. Mubeera buli omu abeera yekka. Bwetuti era tuli awo bwetuti ongeera omuntu abanga ayagala munno ba girlfriend, boyfriend. Akoledde birungi nga biki? Mwami Kadima afaayo ankoledde ebirungi kale bingi kasente akatono kafuna. Olaba nga atitenkanya nange nensobola okubeerawo. Kubeera omulimu gwakola gwe gufuna kale nnyo ekiri awo. Avuga bimotoka. Avuga ki? Avuga bimotoka. Bimotoka ki? Bitipa. Avuga zitipa si afuna ennyo ekiri awo. Tipa azivugira wa? Awo Kalitunsi Dr. Queen. Mu Kalitunsi? Wavugira? Ye mwami Kadima. Oŋŋambe Julius? Ye Julius. Kati oyagala kumwebaza? Njagala kumwebaza omuneebalizeeko. Akimanye nsiima. Osiima? Nsiima. Okay, kale tutadde mukwano naffe mukwano ali tetugulina naye tutaddemu naffe tuwulira nga gutuyingidde. Nga mukubire wano tovaako. Kale. Njana mukuwa naawe oyogereko naye. Tewali buzibu. Okay, kale. Mwami Julius. Taata gyebaliko. Obulamu buli butya? Gye tuli emmotoka zigamba ki tipa? Gitya? Bakola luguudo? Ku Kalitunsi? Kalitunsi. Byekwata. Wangi? Okay, bampita Kadima Namayanja ne Kabogoza tuli ku Beat FM ekinda buli ky'omuziki wano ku radio. Nti oli ku radio tuli live ku mpewo wano. Ate buzibu kise. Kakati waliwo omukyala atukubidde bamuyita Susan. Susan omumanyi? Sikuulya bungi. Omukyala gwe bayita Susan omumanyi? Susan. Susan yatukubidde ng'ayagala tukubire tukwebaza ebirungi by'omukolera atugambye nti oli mwagalwa we. Susan agambye okubira ani? Agambye ssebo tukubire gwe mwami Julius. Mwami Julius mugambe ki? Anti twagala kusiima ebirungi by'omukolera atugambye nti omukoledde ebirungi bingi nnyo n'omuwa akasente bizinensi. Wangi? Ogambye okubidde ani sebo? Nkubidde mwami Julius sebo. Nedda sebo no si mwami Julius. Ate tongambye nti okola ku musenyu. Musenyu gwawa mukulu sebo. Mukulu? Sebo. Anti njogedde naawe. Okutumalirangako obudde wano. Ani agambye okubidde Julius era muwani waawa. Anti omukyala bamuyita Susan. Simumanyi agambye okubira ani? Agambye nkubire mwami Julius mwebaze. Julius. Yeggwani taata. Nze ndi musajja na musiraamu mpita Julius ndi mukafiiri ndi musajja mwami Julius. Wakasata omumanyi? Wani nkumanyidde wa? Lwaki weesiriwaza ng'osinika ebyo ebinyi? Ganda olina kunyako mulundi gumu. Kunyumirira amaka. Ye lwaki mujjanga muzongera ku bantu? Wali takimanyi olinayo mukazi waka. Mumalize obudde. Ate mugenda kutuwalirako. Wangana takimanyi nti oli mufumbo. Ani? Susan. Wangi? Omuwulidde ng'eddoboozi lye. Yeye muwulidde yeye. Nziremu mukubire. Yeye ddala. Muzeeyi. Anti otuggyeko nga muŋŋamba ki gwe mukulu gwe sebo kankuli amanyi aganyize ebbaati n'omukyala olimba gwe Julius olimba wabadde mulinaawo mugenda muzungazunga mugenda mukomboza simwa mutuzungirako oba olina omukazi akalwali ogenda onaawulabala wali tekimanyi nti mukazi we kyonoonya kiyino kati nno ojja kunjagala kumpaka ku ddembe ate mukazi we alina okukimanya nti nange gyendi osirwala
zungirako simu ngo Benson muvene ku simu yake Iwe wajozunga ulinga kawawa katoga manze kuzungirako mkazi yakwana Awai obadde okimanyi nti mufumbo mbadde simanyi eyangamba mumazeyo naye ebbanga ki myezi ng'esatu naye nze abadde andaga nti waali ng'era tewali mbeera yonna oba tumanyi nti alina omukazi oba tokimanyi kati bane tugenda kukola tutya awanga alina okunjagala kuba nange wendi ye yakwana nze atandyako gumwadduke alina okunnyanjula alina okubeera nange alina okukyala ewaffe tugendeko mbawuliza tulabe mukwano kale sebo neyanziza obuyambi kale Jigenze Kadima Beat Namayanja Beat Fama Kukabuza Beat Fama Chintabuli cy'omuziki Imebi sasa Chintabuli cy'omuziki Ekisinga Bakali Banna ebintu by'enseno bitunanoga nti ono kale katumusabire munnaffe nga bwatugambye kijja kuggwa kanwere kubana faba masimu tulabe kiki kye bagamba BFM